Sente weziri. Kati ukyali yanimba sente tuzikola ki? Teziriwo. Ngenda kubeera mukambwe nnyo. Era mikwano gyange mwenna mutegeko okunkyawa nawe abadde ayagera olukulowooza nti ogenda kunjagala sikyatya biduduma ne badda ku radio ne bakuvuma ayomba kabuye ne bakabanja ne bonookaaba era kwekamba liyale kati omukulembeze omulungi tulina bw'ovumirira program eyamba abantu bo gwe tukutegedde oli opposition ero yagala nnyo okuwakanya gwe n'owakanya n'abantu bwe kye bagenda okweganyirwa mu kyo omuntu ali mu nsobi tamanyi kiki naye nga ali awo engudo omuntu ali mu nsobi tamanyi kiki naye nga ali awo engudo musatu tonyezawo satu radio 4 ensonso z'eddakiika weebale kubeera ng'okyali naffe njagala tubalambale ogenda mu ntuula ziri G77 n'enam akampala abakwatibwa ku nsonga bakyagenda maaso n'okumyoyoota nefe wetuli mukyali mu manzaali abasinga obungi bulinaku bwetutegattibwako honorable minister KABUYE KYOFATOGABYE minister wa Kampala asobodde already okubeera nga mu studios yatuuse dda naye twali tumalirizaako olunaku ndoza 22-23 olukiiko lwa KCCA olwa ku City Hall kumpi bakansala 3 bajja ne tutambulira wamu ne tubeerako mu baasi emu ekitabangawo nga gwali muwekanga omanyine ne mukwano gwange kansala Nakabugo mwatuulako naye nanga nze tonkuba ebifaananyi bajja konze Nakabugo kakkana ekifaananyi kyange kikugasa nnyo fena tuli bakulembeze ate ekyange kya mugaso nnyo gy'oli kwabali gamba okola nnyo nobeera ne ku misa wa Museveni ne twekuba ekiki ekifaananyi yes so abantu abo twali tutambula nga tulambula emirimu gy'enguudo ezigenze mu maaso era ne beewuunya nnyo minisita okukakkana n'enjira ne ntula nabo mu baasi yaffe ne tulambula paka twatandika ssaawa zaffe nga 4 ne tuzivaamu ku 9 so mbeebaza mwenna bakansala be twali nabo abatula nnyo ku komiti ya ndowooza infrastructure works biki n'ekyasinga okunuma nga eyali badde nga kifugundi waabwe secretary wa Mwami Lukwago avunanyizibwa ku by'enguudo bla works ate ye teyajja teyalabikako anti bamugamba kyofa gyali oli gwotegedde bulungi kansala Akim kakati nengamba kati abantu yensonga ofunye omukisa era waliwo wetutwali n'atalabika bwati ofunye omukisa nti otudde ne ku decision maker ate obuze ate otuddeko ne ku minister alijjawo omukisa okusemberera ku minister kuba bo tebabisuuba bamugamba nti wooli agasijja kujja kwaye omugezi tasalayo atyaki anti batambulira mu bulimba kasitojja nti bakitegedde nti oyo kyofa bamuyita mazima fayiro yes bange naku zotambula ne fayiro amazima sagala kulimba kakati abantu bwe batyo kyovula baba up to now emirimu tegitambula yes lwansonga ne bejali badde gitambula so abakulembeze mugaana okuvaayo kati gwe yalemiya kansala asimi secretary oganye okujja okutula ne minister Muteese who are you onadduka nnyo emirimu Lord Mayor oganye okujja okutula ne minister Muteese who are you onadduka nnyo emirimu kyobula ate ye yakola bulungi bwe byamulema nadduka n'agenda mu byakatonga actually Lord Mayor kati obudde obusinga obungi akozesa resources za KCC okuzimba ekintu kye ekyobwa president bwa KCC bani FDC katonga Bugundi libadde okyanyonyola ku kibuuzo kye mbadde mbuza nti naawe oyagala enkolagana eyo nga lumu weemulugunyako nti waliwo abali wali mu tekiniko abatabakwatagani bannabyabufuzi eno no anti kakati oluusi waliwo ebizibu bibiri byoba osanga bw'oba tobulidde muntu kintu abeera mu butamanya kakati mu butamanya obwo ate ye n'abufuula ensonga okira kati omuntu ayinza okubeerawo nga ali mu nsobi naye nga yetamanyi nti ali muki mu nsobi kati mulimu gwaffe okufuba okunyomeza ensobi ogiveemu wakirabako tubadde tukayana wano n'ebyenguudo omuntu ali mu nsobi tamanyi kiki naye nga ali awo enguudo ndowooza walaba twali eri ku TV nti bw'ogenda okubagirayo bwino
ngabata ate kandabekaawo ate ekyo mwakituukusako ddi eyo yensonga lwaki ki so kati sometimes tubeera strained ne tugamba ku bantu jangu otegeere waakiri obeereko nga gwe omukulembeze ng'oli mu bumanyi then ebisigadde tukole ki tutambulira nga tuyingira mu nsonga z'e Kampala kkiriza naffe twewaaneko twafunye babbebi 128 kusinziira nga monita ya lipooti nze leero naye abasinga bonna bazaaliddwa wano naye singa obukulu ge malwaliro gaffe gana aga KCCA nago gazaziza babbebi abasukka 30 Kisenyi ne Kawaala Lubonde we nalinga tuli mu komiti ne mugamba nanga amalwaliro gano mugatunulire nga tuli mu komiti ya health ne magamba ulire amalwaliro gaffe gano mwali gabutaddemuko extra gundi kubanga one day health center force KCCA tuina 8 health center force ze ziri ze tulina mwemulizi Kisenyi mwemulizi Kawaala in fact agwe singira ddala okubeera notorious mwemuli Komamboga eri mu Kawempe mwemuli Kitebi ogimanyi mu Lubaga mwemuli Kiswa era nayo teri wala nnyo nayo tewali okay n'amalala naye ndoza kuzino kuliko abiri obagize health asatu ze health center 4 indala health center 3 okay ne kati challenge je tufuna nti botunulira annual statistics olaba nti next to Kawempe abaana basinga zaalibwa ennyo basinga zaalibwa mu malwaliro gano Komamboga Kawaala Kisenyi Kitebi Kiswa yes abasinga okuzaalibwa mu basinga ne in and out baba itaba OPDs era outpatients bonna wano of course inpatients tetuli bulungi okwanti bitanda bed capacity ntono naye kwegamba abantu bano bali beyond health center 4 tuli beyond that olwa pressure yachi y'abantu betusavinga y'abalwadde n'ebiddako kale oluusi betugamba nti abaaye we need more support bintu tebiri mu issue eyo y'ensonga nti tusavinga ba clients bangi okay yes second ne bwotuna division zino zokka on average buli division erina abantu emitwalo wakati wena wa 28 on average okay in fact roughly emitwalo nga 5 kakati health center for okusavinga nga Kisenyi esavinga abantu abali wakati w'emitwalo 4 oba 3 overwhelming that's a hospital yes ngeriyo ne district hospital zesaga kwogera ati abayinza ogamba you get there ngerina abantu esavinga abantu emitwalo 12 8 yes so kati kyetuliko ndowooza twetaaga okwerevatinga health centers zino tuziteeke ku level list empanvuko kuba ne services zetuwa zonna ziri almost yes zonna ziri equivalent ki hospital services so nebaza nnyo abantu baffe naddala abasawo baffe abali mu malwaliro gano nti bakola omulimu munene nnyo yes bakola omulimu munene nnyo era nenjozayiza n'abazadde n'abantu mwenna abacaca tutaddemu obwesige okulaba nti gundi tugenda mu maaso n'ekintu oba n'enteekateeka eno ey'okulaba nti tuweereza abalwadde baffe so kati ombadde eyo Kampala we njagadde omutandikira awo kati zigana amalwaliro amalala ge mulaba mu Kampala si gaffe ga national ga means of health Kawempe yali yaffe ne bajja kulinga bagitwala Kiruduwazawazi nayo ne bagikola ki ne bagitwala era ojja kwesanga nti mu divisions ezimu kati gwe omuntu awuliza kizibu okutegeera nti tulina mu health center 4 ba 3 kubanga kati Kiruddu bamu upgrading amiso wa health negitwala ne Kawempe nayo negikola ki negitwala ne Naggulu negitwala kati ogenda okwesanga nga some divisions bakugamba ne tuli bubiri ate abantu mutakitegeera for instance nga Lubaga yinza okuba okay enda Kawaala erina Kitebi naye ate Kawempe katulina Komamboga yokka
kakitegeeza abantu abali side bwayise awona side ya no chebano that ruling eyo terina ate balina genda mu main hospital ate nga ziri tuzita referral hospital kitegeeza tulina okubeerawo ne wansi ki. Okay. So those are now ezo ye high level thinking generally basubidde abakulembeze b'omu Kampala twali badde tutandiza okulowoozaako nga bwolaba bwe twali president n'akigula mangu n'atugamba no tuba tukyagrapplinga n'ebigambo naga nenedda you people temunimba Kampala terina secondary schools za UPE kituufu secondary schools nina 22 naye out of 22 eziri purely UPE ndoza tezisukka nnya. Kuli Kololo SS kwe kuli abaana batindiganye ngende bagende Kololo Kansanga Seed School yene soro kiddala ndoza gabagaweddeyo amala they are not UPE schools. Yes, actually they are either 2 bwemba serabidde nnyo either 2 or 4. Ndoza nekitebyoba ojuke twali wana ambassador Nyago naga minister Mugambe asomero ndoza nekitebi SS naye agasigadde gonna gabanda nyini ga government nebya tegali mu USA bracket kati isomero nga isomero yange Mengo SS Kitante Hill odi Kampala ogalaje gakola ki jegagwa kati gali beyond gali in that bracket eri intermediate ate intermediate really SS kakati president naga nedda you people bwentunula bwenti kitegeze buli mu division twetagamu kitone nyama somera abiri jukira nina constituency 8 actually 10 kwa hiyo buli division wachi tutekemu amasomero ameka yali akiteka pa constituency naga kali tusokene division tekemu amasomero abiri gemba somero 10 challenge ekyaliwo yerandi ettaka awagendo tekiwa amasomero kakati badoga manti abaana be Kololo batambule yes Kawempe division terina yonna terina abana bava Kawempe nga bajja wano batambuza bigere nino yennyini bagendere. Kakati pressure yondozo jirabe eri ku some facilities chovula baga amasomero gatukako nga galina abaana 6 7 bogenda Kansanga Seed abaana bava all the windows ye nkugambewa bonna pressure bavanano mu Central Division ne batambula paka Kansanga basobola ku accessinga free education. Kakati abakulembeze be Kampala president bwamala kuwa option gundi eno offer kati gwe leader nalibadde nsula lodimea bino byali badakula ye one nti mundaba kuba yali badaga nzendese n'amasomero kwaliwo omukulembeze omumeeyo omu bwe tugenda nti oluguudo ng'agamba era nze BOMWAKA ng'agamba mwe muli babbi naye ate si Museveni bw'awa ebintu n'abiwanza abamanyi oluguudo tugenda nekwega olaba akola ki afaayo. So wano nani yagadde abakulembeze mu kibuga ebyo balina okuloza ku social services yes ne bali mu doyi subanyi biki kudda mu gasiyo yatagasa nenga issue bajirese tewali ayogera ku byenjigiriza nejjukira kakati for instance lulina lina population ya P7 nga bali emitwalo 7 kati nsubira emitwalo 8 mu kaka something almost emitwalo 9 kakati abaana abo bonna bo bagabanya mu primary mu secondary zeninawo ngojeko zine ziri government aided ezitalina UPE program passe zimenge sense kati abala bagenzewa P7 abaana emitwalo 7 mbataddewa both private and primary kwanga primary tulinanga emitwalo 4 kwa fe tusinga always kakati balazeebwa actually giri etano nga munya lulibe twakola balance nabeera mu private schools kakati abaana abo bonna tebalina gye balaga kati Kampala consuming nga buli somero the other day nali mbala nga average buli somero lino twala abaana 15 they have enough facilities okitegera okusobola ku absorbing abaana 15 mu senior 1 not at all kati kino kye kimutagamba please tuteekewo yes kati ffe bwe tutakitegeera ekyo abakulembeze mu Kampala ne tutandika abakulembeze technical ate waliwo bomanya nti abo bo bagenzi kati nabo bafu bagenzi kati ffe ba political leaders twabadde kino kye tuliko era juzi nali n'abe company nga mumpe ettaka bamaliza baga tugende ku nakivu bulu amanya
gundi wano Makere yero kuze ziri kameka nyingi nyonga 3 kati ate primary we nagitemako yika 3 atente meko 2 okitegera abandi bampasimanyi gundi mweziri mwani eriri eno ngekomamboga omanya oba ine takadika 10 which is okay kale tutasuluga matikati bane mwe tutekewo tusaleko 5 kubanga kati ate secondary obobogizimba yetage kisawe yika namba then oliokoteko facilities zachi z'abaana kwa kati sawe no betwa tuzimbe somero ya secondary mu Kampala twetaga kalina kitone nyo 3 okole block anganya okusobola contain kubanga S1 erina kugambye S1 evayo ne stream mukaga nga buli stream ne okeruli try to new curriculum kati ate yachukamu nga lutusobola tekamu abaana wakati w'ekinana ne 10 kati sitting ali nyimyete new curriculum tekyasobola containing ekyo ate singa abaana 5 kakati bofuna ne stream 10 beba abaana 5 naye kugambye nina deficit ya abaana 10 banasomera wa okitegere so kati such a thing kyenjagala abantu bakole ki abakulembeze mu Kampala at all levels bino betwalide tutumulira. That's how you can manage service delivery. Tumechirekera President Museveni. Yes, but other leaders the money is overwhelmed. But other leaders don't have the same mentality. That is where the problem is. Kakati second labor worker spaces. Kati bino byonna byenkugamba ye Kampala bwe yatambula President yatugamba fine buli division gitekemu obutale bubiri. Byakoma ku bigambo. The question is idiokoze eki. Ekyo kitadde gwe gerida meyo koze eki opportunity ogifunye President awadde kiragiro sibunazi bwabato okuddawo okulondoola byenjogedde bikole nekati okwa identifying ettaka kuganya kate gomisa bovendo bannange munonyi kino na kino kya olaba simple tunenye ettaka fe tugambe President ettaka tulifu watugamba amasomero ettaka lirino neri akugula yes ntoba ettaka wano lero tubaddewo oko nakataka ku KCCA tebakabye omanyi bana abazibu kye balina babalondemu kulengera ka plot konna akasoka we songa twalire mba wano waliwo yika 3 katuzibirire tuziteeka kakatali wano wali 5 katuzibire tuziteeke kesomero kati n'omukulu ne tumuyamba konti amuzeeyi kino kyo badde obonaabona nakyo kifunise otegera so he will even run fast agambe kati wano bazimbe w'essomero he can even come and supervise agamba okay nalabe na inspecting ettaka naga okay mukoze bulungi tukolewo kino kati abakulembeze atalina mentality eyo to serve your people nobeerawo oyogera bingi ogenza olwokanye oli mu parliament byebyo byanyiza ne sijiwero senyonyi era nembuza bana abantu bawano nti abaye mwabana kube benaka wagundi mwalonda wachi nebabuza hino nakati nchababuza yabalemeseza obutale bakolera senyonyi alemeseza abantu ate tebadde kuchamani wakosasa kosase wa yakako yabaddeko report eyisoma birala oyise minister oyagala mboseme mulabisa otandise kuyombera butale minister tumulemese tumulabise kwelabisa weka kubanga abantu at the end of the day bagala butale bagala services tumutuusa wali abasajja bali nga bonna bewuwe konza abaye uya balemesa kakati mumbulire abantu we bali nga bonna bava munakawa gyakikirira yes ne president agamba abantu atuwasembereza obutale yo and that's how the way you can decongest the city central business logija muchi congestion kakati ekyo nakyo kikyatulemye olwomwaka tugumalako era twagala tudde mu bantu bagambe bannange twakoze nnyo wakoze eki okitegedde ne tuvaayo paaka taxi parks juzi bwe nalanga mugamba ebbaluwa muzeeyi agabye exclusive simanyi byonna abigabidde omuntu omu bino bye byali ebirooto bye ebiriwa basi anti president agenda naleeta ekintu nga kya myaka 10 nenga ffe tetutegedde yatugamba ne buli division munoonye taxi park 2 tukolewo backpack okiraba yakugamba graduate togoba bantu bakole naye graduate batandika bategeka kati kulanga zino paka yolabe yebwayise bano bakano boogere olabe yegundi oli mwami ntale
waliwo bano bagundi somi mikono gyange abeewa bano abebbanda kakati ekigendwa kino kyona kyali kitya nti mmalo teeka paaka ezo taxi ne ziretanga nga ziyiwaawo abantu kyangu nnyo kati oteekawo baasi baasi eyingire ekibuga olwalaba bwogobya omujuzo mu kiki kati ffe tutunula tuvuddeyo tugambye enguudo omukulu agambye banaye njagala tukole kilomita 130 manifesto n'endala 10 ndoza 8 solafule zikolanga kilomita 3 mu Kampala tiye sente nazituwa edibi kakati management naawe abakulembeze mufo kyokudda muli ku luguudo eno environmental impact assessment tetugivuddeeko RAP land acquisition yeyo acquisition of right of way and resettlement action plan tetugifuddeeko kati ndowooza balabye nga bagamba banka threatening to suspend naye omukulembeze atudde wali kwambala majoola Lord Mayor obuntu obutono ennyo muganyo bufaako yes eyagala kususpending alone yes reason is a simple environment impact assessment plan management plan kati atono yegwe kiwakoze kwe kuddira engineer n'omuwa tu coordinate Asia engineer tayi coordinating ebintu by'environment biri funny byabwe kati yakoze mu donor projects manje kitegeeza environment officer ino kubeera wo to handle gwe obanga wono omwagala nnyo omuganda wo mwannyoko tomuteeka wano kubanga abantu bali omanyi basi bekintu kyabwe balinga balooya goyinza kati kungoyinza okuvana n'ogamba ogenze mu kooti kuwolereza musango tekisoboka ndi munnamawulire no ne watali badde munnamawulire as long as you are not a land friend ate ne bobeera eri okubeera ng'oli siri looya ate olina okubeera ne kwota ne looya bw'obanga tolina practicing eri tokkirizibwa era togenda toyina bwalisaakya ligo ofiisa nga mabirizi kakati ebuntu buno why I'm bringing this ensetegere nti certain things bitono nnyo kati buli bwotabikoze kati sondooza olaba bwe mpadde bannakampala omwaka bwe tugutambuza that's how the years gone nti ebintu ebimu ebya affecting abantu bw'oba tobikoze service delivery efa tujja kuvayo gambe tukoze ate ye president yakoze yatukola akabadi ye ogugwe n'agumala kati omupiira guli waffe okuteeba ate leero ngambye ffe ndozo abikozesa ekigambo ffe nti nange nga nkoze eki kati nange maze engalo n'engamba wayi naawe osanga wooli naye nze nkiri ku likodi buli bintu mwe mbyogerako nusina kyesirekanye nakyo omwaka mulamba okiraba yenna byogeddeko ne tugenda ku parish development model era kwekamba liyale kati omukulembeze omulungi tolina bwovumirira program eyamba abantu bo gwe tukutegedde oli opposition era oyagala nnyo okuwakanya gwe n'owakanya n'abantu bwe kye bagenda okweganyirwamu kyovula abaawakanya obutale tubonaabona muwo nga atugambye banaye abantu batulekwana ne tumuvuma ne tuwakanya awi mad nkubuuza twagwa eddalu awi rio abantu n'abanyonnyola tutya nti bannaye mutusonyiwe twabawakanya nnyo era tetwategeera nzawo nengamba nedda era kati we neebaliza nti saawa eno wenjogerera obuwumbi 9 mu emiliyoni 9 ze twafuna at least kati saawa eno obuwumbi nga 9 bumaze okugenda mu bantu baffe naye era abakulembeze abakyamu nakisangana nakawa tukugambye parish development model ekwatagana ku agriculture based enterprises kati mu Kampala tekawo katale ate nkusanga otaddewo carpenter omubazi owegalaji ate yalina ezize eri mu myoga mujeeno kati ndowooza olabe yensonga kinnakawa up to now temunnafunira tubatandikako mu mwaka ogujja guno ogulako ennaku 3 tukampinge nakawa tulongose ne nakawa efune ki era olumu sente ze tulina ze nakawa kwabala bonna bamaze okukola ki okutwala kasente so kakati Kampala bw'oba yagala mumbuuza eyo ye side B kulembeze nti abakulembeze b'ekibuga kino Kampala
tebafunangako oludde ne bwe luba lunaku lumu bwe ruti lwagaliza birungi Kampala. Very sad indeed. Because abakulembeze banga betulonda okutukolera n'okutukiikira n'okututegeerera ate be batatwagaliza nga bannakampala. Era kyova olaba bagamba nti leero waliwo ekintu ekigenda okukolebwa nga bo badduka misinde. Kubanga olwo minisita Museveni azze ogenda kubanjula Bukedde Bannyanika ogenda bakola ki kubaanika. Kakati tuba tunakolera mu mbeera ezo nga tudduka tuzanya jangu nkwekule buli kibuga kiri tufunamu ddi. Kyova olaba tukyuka ne tugamba okay guys bakulembedde mujje tugende sikyatya biduduma ne badda ku radio ne bakuvuma ayomba kabuye ne bakaba ne bono kaba. Problem eri nti bannakampala baagala kirugudo, bannakampala baagala kasasiro, gwe bisigadde kaaba. Omukulembeze niyo wisdom ne bakugamba ekiteezi mu budget nti tulina obuwumbi busatu bwakuddukanya kiteezi gye tuyiwa kasasiro. Gwe n'otuula lw'otuddeko mu budget n'ogamba zino zakwonona ziveeyo zigende mu governance balye allowance. Era ne baagala gwe kyufu owuliriza oyo Gasiya Buloolo amajani ku buugi. Nengo kimanyi abantu b'ekiteezi baagala nakwekalakasa lwa luguudo. Omwala gwagwamu emmotoka tezikyasobola kola ki. Kakati gwate noveeno anti kakati omanyi nedda ezo da sausage of money ziddeeno zino ezizo olunaana akawumbi nga tokakwatako. Okitegera kakati nze ebyo bye binkayanya ne bannange ne bagaa kyofa atuli bubi kati oyagala nkukole ki. Nze atajja kwogereza kubanga ye munnakampala nsaba saavisi enkuba olutonya. Omanyi ne badde mu twagende mu kusaba eyo waliwo ebibya off nga tumaze essaala omukulu omuguzi akakusiibula. Nze buli lwanda ngamba kimu mutabani mukole oluguudo enguudo mu Kampala bannange mukole enguudo. Kati maama nze bakitaffe mu Katonda bannaakomadde nga bunaku akulabako kola oluguudo. Archbishop tekulagira kira kyonna talina kyakusaba wabula mukole eki oluguudo. Ate ago ye eddoboozi ly'abantu meaning abantu somehow mu Kampala abantu tebalina demands ziri awo. Wabula ffe abakulembeze kubayamba. Imagine kati abantu ffe tulina obayamba tuyambe kale ku bantu olw'okuba omukulu ye ssente azituwadde. Era nagamba nganya abantu lwaki ekintu kino kigidenganya tebabalimba mu Kampala nti tetulina ssente. Tuzirina ne budget y'omwaka ogujja egenda okuba the biggest budget ever. Lulimu awezanga musiba mu budget kati omukulu yatuwadde sofa ate tukyayongera 860 billion. Sente weziri kati ukyali annimba sente tuzikola ki eziriwo. Era bino tojja kiwulirako kujjako kyofanza akyogeddeko. Era najjanga nzitematema wiiki ejja. Sente weziri sente tewakyali byakwekwasa kuba mbakulembeze mu tewali sente kubanga kibadde ekyo kyafuka Kampala tebagiwa sente tebagiwa. Leero tulina obuwumbi 86 zino ne Jennifer Musiti yazifunako. Yes. Anti Jennifer yalifuna no, by the citizens Jennifer zali nyingi nnyo zali obuwumbi 600 ndowooza 606. That was the highest money she got. Naye anti kugamba omuntu nti ne bwenfuna ekikumi okikozesezza otya kyovula ffe tulwanyina oluyimba olugamba nti olifuna 10 ku nsi kuno ne gye bujja oligabana. Ekyokwitula n'egundi egamba nti talenti yo gikozesezza otya oli yamuwa 5 n'azizaazamu ne zifuuka 10. Omulala n'amuwa 2 n'azizaazamu ne zifuuka 4. Omulala n'amuwa 1 n'agiziika. Ye gweyo n'aziika talanta yo. Simple. Oli bazi muwango oba 6 units oba 5 kozi sente singo fune nyingi. Kati olwaleero nkugambye budget oli mu buwumbi 86 ogenda kunima nti olina sente ekisoboka. In fact kyojjeyo again abantu bakyona okutegeera tewabaddewo tokega nti Kisaka ne ba Idi abaddako nga Jennifer agenze government ba sente ntono bakitya musisi bamuwa sente nyingi bamuwanga sente nyingi ne zino zisinga kati ne zino yali afunye zino ziri 200 billion more than highest stories yali afunye.
sebufu tubaddekawo mu budde bwa covid anti kyenkugambye nti kati wano tugenda kyekitu tugenda okuswaliza amannyo ffenna abamu abali mu Kampala tugenda oswalira nenze ekirungi kiri ku likodi ti bannayuganda sente genda zibatemera era mbagambe kati nanyine zikolamu mumulabye zogwange gwa kubamba ekulu na ku supervisinga honorable minister ogenti ogwo kuba ndulu kati ffe tujja kuba endulu abantu babuulire then nsaba banna Kampala to demanding services positively temumala biseera bino osome tugenda biki bikya banna Kampala bakole batya balina demanding a service mututeeke ku pressure kubanga president yatuwa kati president waba atuwadde tulina ku making sure nti tukole ebyo bye tulina okukola ki ensonga nzikulaga nya infrastructure drainage jangu mu byegundi waka spaces masomero matala ku nguudo simple ebyo bannayuganda bye baagala ebirala byonna ne bwetunako then nakana akasenta k'emirimu emyoga gyo gyatambula bulungi kati pali ki development model tumunyikize huyo yatandise n'otugamba bannange ndowooza Kampala eno kambongereyo n'atwongera kinga tetumulaze nti kana akasooka akakoze bwe kati kati envula nsaba nnyo nti kati era nebaza ttiimu ya parish development mu artist mu bugubi obungi babaddeko kibakoze eki kakati wano tulina okwongeramu amaanyi era nze mbasubite mu mbuuza resolution yange ey'omwaka bw'ombuuza resolution yange nga minisita wammwe wano wengenda okutandikira ngenda kubeera mukambwe nnyo era mikwano gyange mwenna mutegeka okunkyawa nawe abadde ayagera olukulowooza nti ogenda kunjagala agenda kubeera mukambwe anti guno gwe mwaka ndi mu mid term waggulu nga ndi wano nedda nga epesa nze ndirina kukola nguudo enkera ne bagamba wama at least nteeka matala kulina bakyali ne bankwera ne gwe muyaye kati mwalindanga ki mumuvumaganya ne gavumenti yammwe imagine abeeri ate be baŋŋamba okolayo oluguudo bbiri ne bagamba kati muyaye senga wamwatandika wano bwe muti kaya ng'olaba abantu bambi bakola ki basiima abantu ne bafuna sente ga President Museveni ife kyetubadde tunoonya capital omuntu wadde ate okyowagaza kiweera bakyali kaya ng'olaba abantu baffe bakola ki yes abantu bayayana service ate ntono nnyo eze Kampala zo tezinga za byalo by the way gwe balongooseze night economy ebirala ebirembe afuta lolo president ejo yagibawadda ebisigadde nga bikola ki naye abazadde olina akantu kokubye wano nga tujja bana abatusasulira programu eno aba post bank kawendi mobile wallet obeebazangako nnyo kati akantu kano njagala kubojja kanneerabiza wendi mobile wallet eno oba system eno nandisabye abazadde kati nsomanyi ebyange bijjayo eri nembiza ku mbeera yaffe kati abazadde fees zitandise kati pressure yatandise togamba ne lwanga tewamulabyenga nga naye azaagala kaweddemu kakati abazadde obudde bwe butandise mbasaba okutandika ennaku z'omwezi nga lumu kati salawo nti otunulire enfunayo ogambe ezo oba buli lunaku 3 mwabafunafunawooko omanyi olwo abafunafunawooko n'abafuna kati tugambe nti abaana bange bamusasula fees mekeza taamu temitwala 3 tandika ogamba buli wiiki bwenteekayo eky'etaano oba eky'ekkumi oba buli naku 3 kale buli naku ne bwengamba nti nfunyeyo omutwalo oba 10 eno kati saving yo gwe kiteeka eno sirika wendi mobile wallet kubanga wano togenda kudduka mangu nnyo omanye nti ezitadde mu banka sezitadde wano ku system enyanguyira wabula zitadde mu ki kakati ekirungi kyayo nti weekend egenda okugwako nga tebakwaddeyo kutugoba eyateekayo 10 n'osangayo 10 12 oba awo oba okola ki oba oyitawo kati otandika otteekayo akasente mpola atandika okusavinga kati kusavinga school fees omanya ate bembyogera batandika ate kakati oleesa biki ebyo bwe budde kati fees tutandise ozawula mu zaffe fees bazeetaaga abaana by the way olumala Christmas bwenti nga ntandika kweraliikirira fees era onsanga ntudde bwenti kakati wengeri gyalina kabwendi teekayo osirike kati mwabayindako ne fees mutandika osasulira amasomero mutandika ositeekayo fees
omwana baba mpozi tugenda mukyusa teekayo kakati aka system ene ekirungi kyayo nti ojja tereka bakatire akasenteko kakole kakweye ku magoba ogende mpola kati wonotukira ogiraba oti atobagamba bugambye kati sasula fees tokwata nako nga zigenda ku ssomero gye zikulu nokukolaki naye abazadde tuli wano abaana batandise ate ekirungi kyawendi nti bwonooba otaddeyo emitwalo 3 ze fees owezezza 25 ate bakyangwa mangu okuwolera ku system otopinge so kati ngabaga genda osasule fees z'abaana ate oddemu okoleki kati basaleko kali ke bakuwola nga ate ako obugoba butono kakati so mbasaba bambi system eyo wendi mobile wallet mujagale nnyo naddala abanyumirwa eddoboozi lya minisita wammwe ono Kabuye Kyofa kumategere nti ye munange ffe tuli abatunulire neno ne tugamba abaye abantu baffe twabaagala mutambule mutya ate ekirungi post bank government banka yaffe ya government so buli kimu kyoteka kiri sure kiri kwalaali ate kiri safe sina safe wabula safe so kati nsaba abantu bajjumbire enkola eno ogenda mu App Store oba Google Play Store no downloading bagita wendi mobile wallet abisigadde nga bakulagirira era bwo batumanyi ngogenda ku banka ya Post Bank yone kuliye kumpi amangu awo ngo babuuza ngo tandika tereka kasente mbegeide bana Uganda banange system eno najagala nnyo kubanga nagirabako bweyamba abantu naddala abawansi abatalina na busimu buseereza obuyo tewetaga na series akuna kakati bwolune kali tebanyiza simenyi 10 oba 2 bagambe batubulire ne batutawaanya Julius aliri ndawa we bali wano batugambye dda onyiga star 2 hash exactly star 2 hash tewetaga jora ganti wendi wonna woli tewetaga series tewetaga simya series wereza kali okategera ko mukuru kali kakabiriti kakabiriti kakati wakimba njagadde ekigambo ekyo banna kikatiriza nganze minisita wammwe owaba wejjire njagala nnyo omuntu wange wa wansi ensi mwanguyire the only way kwanguyira yeyo program ya wendi eyanguyiza nnyo abantu eki omwana n'asoma ate bw'oteekayo akasente kati kano oba okejjeeko nti ebikemo biba biki biba bingi n'olw'ebigambo ebyo tubeebaza abantu abasajja aba Post Bank okulaba nti nabo balaba nti kyamakulu nnyo programu yaffe eno gitusasulira teekamu ensimbi esobole abantu baffe basobole ndozo tegedde banka y'omuntu wa wansi nti yefaayo nnyo kubanga programu eno obutafaananako birala twogera nnyo ku bantu ebintu ebikwataga ku bintu bya bulijjo kakati ndoza Kampala yeyo naye badde tetugituusiza tugimaze maybe katono nnyo mu dakiika zino 2 nga sinafuna ku bantu kukuŋŋaana enteekateeka zigenda mu maaso watugamba wetunatukira mu nnaku mwezi 10 ng'emirimu egisinga giwedde nze ntaba emirimu gikwaza wakuba fiye eri gye nakugambako abantu bakyagirina nti mu kupapiriza kuno tebajja kukola mirimu gya kipogwe okubitinga deadline tekugenda kuleeta mirimu gya kibogwe lwa nsonga n'emirimu twabeera careful ate mujjukire nti minisita wammwe nkirimu nkitunuulira sinze enkola naye ntunuulira kakati era wenjogerera sofa kati wetukyali emabega omanyi ekizibu amazima mazibu omuntu okwogera amazima abamu bamuza n'okubuuza gunayoyogera ebyo kati bweyagala nnimbe kati enguudo tutambudde bulungi tuyingidde ebitundu 8 ku buli 10 ku nguudo zaffe n'okukola bridges manyi emyala gyaffe gundi ezo zi crossings ezo nazo tutambudde bulungi era n'omwala ejali gitufutidde ekizibu tugigudde bulungi kakati amatala ku nguudo so far so good street lights zo zigenze kakati beautification yeyo etambula ebyo byetukozeeko byebyo mutusiimeko nammwe kakati challenge ekyaliwo kasasiro gabeji twalina okuleeta ebipipa ndoza 14 mwana mu kimu awo tetunaba oba 414 dust bins kakati ebicupa dust bin ebibiri galvanized dust bins tezinnatuuka awo tukyakola obubi ennyo naye areas eno atubadde tukola buki kakati wano neebaliza abantu abali ku Namkolido
enguudo ezo gaba kansanga sapaiti y'olukuli biki twabateeka kaka ne tubagamba banene tubasaba banene tusiige ebizimbe era abantu baffe kye baakola abamu bannampulira ziri babasiba nawo yes balandi road basobola bateeka ku pressure kusiiga biki n'okukola enzija zaabwe ezi frontage ezo biki kakati abantu boyite gaba babikozeeko bulungi era ndooza ntwala omukisa guno okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuwulira omulanga gwaffe bakoze kokulimba kwine bakoze eki bakoze kakati ebikyabulamu of course mubaamu era nga bomanyi mu binyebo mutabula mpulunguse waliwo era abo ate nze simanyi biki ne boogera bingi naye issue tewali akuwalana fe issue tugamba kye tukusabye kukola kyoba okola ki ekizimbe kisiige simple ate ku luno twabasonyiwa tewali asasudde Adam tewali asasudde renovation permit twagamba olw'obulungi bwa meeting babawe bwiki permission era kwe kusaba bakitawuni kiraka nti mubawandiikire bonna abantu basiige ebiki ne deadline kati somba saba bannange okuteganya nazo mwezi nga 31 mwenna nsaba ebizimbe ebyo bibe nga binyirira ku bwereere temugenda kusasulayo permit gundi sente zonna era kusaba sente nti bagambye leeta simanyi renovation permit awo nkubira akasimu awo tulwanagane so far awe tuli pati endala ate ku komiti ziri endala ennene zikola bulungi airport eri butambudde bulungi hotel ziri fine bazichekinze bulungi emirimu bwe gitambula tobeera na ttima tuyozayoza ni Ssenyonyi tuyozayoza Ssenyonyi kati je leader opposition nabonna naye mulimu omuntu wange wejagala okwozayoza minisita ompya wa Kampala bali mwezo manyi abaganda bagamba era mubete mubulamu kaki kalungi ate simulimu abasajja bomanyi nti oyo wakiri kati munakaseke munange ye kamoze yoze njagala bubere kamera kuno ensekulabe bulungi Honorable Alan Mayanja Sebunya yes omwaka wa Parliament wa Nakaseke Central yalonde ekyapa mu manyage ava mu district yemu naawe abantu bamulonze oba mwami Kyagula ine timu ye bamulonze ng'amyuka ssentebe w'akakiiko kakosase ng'amyuka Joro Ssenyonyi sezera ku mukutu guno omuyozeyoze okutuuka ku kkula eryo muganda wange muto wange Alan Sebunya Mayanja MP Nakaseke Central atusiibula nkuyozayoza ti ate nebaza ne Obi wange Nakaseke mwafunyemu tetunaba nebaza Obi wange Bobi Wine okukugonnomulako ogufu naye ekizibu kye yakutukoze ate Bobi Wine ninge yamukubidde kasimu kubanga kiri ku record tewali abeera mu kifo ekyo nga tugenda mukulonda nakomawo kakati mukwano twakusibiridde entanda tuka bulungi no position yekulabye etya omuntu ekukoye olwoyozayoza mbozayoza era negamba mukwano ogenda ngokola ki ogenda ngodda kakati nze kyenakoze neŋŋamba wetutuuse wano walungi koze mukama gatwagadde banana Kaseke bali mu kusibula Alan awamu n'opposition yonna erimu musiibula era kati eyimba siibula Alani wagende kati siibula omuddu wagende mirembe ogambye talina kyakoze mu constituency ate ojja obakubira amasimu obabuuze gojja obabuuze kubanga buli omwaga ne bannaye buli beetuna okulaga miditamu omukulu kiki otulaga kubanga okumanya biganye yatalikana kugamba oyo kyofa yawamba abantu baffe abo ne babazuula nti nekuli omwana nono bamuzanga bba bikondo by'amasannyalaze kyofa yakutuma okubba kakati bannange munyambe waliwo abaana bagenda ebweru kati bagenda twekwase nti kyofa yababuzizaawo abaana bagenda Dubai era nja kuddaano ku radio mbasome nti ne flight y'inamba mbisome nti gundi wagenze ku lunaku bweruti gundi watambudde ku lunaku tegeza bulimbo buwedde emirimu kati ekyo kimukama yatusaasidde byonna tukyasobola kati bikolaki tujja kumpewo ne tubirimbula naye nebaza nnyo Bobi Wine ne ttiimu yo
okulaba nti abantu abamu oyagadde obasibira entanda bagende mangu. Pension chair Honorable Aisha Kabanda olaba nti yali cool headed. Aha wa pension chair kati bojje no wano waliwo ono ogi wange mwanyinaze Anifa Nabukeera kino kigenda mumenya naye kale okuboyo ogi kamwagaliza namba ana mumu government assurance Honorable Bedi Bwanika. Thank you. Kakati simanyi ati wajjemu no owamawulire ate no gy'omuteeka eno gundi mukwano gwange Joyce Baagala nabanga kati yamyoka Bedi Bwanika Paka Central Chair Muwanga Kivumbi. Fine, that one is the Soba long time gundi tested legislature. So he's a really okay. Kosase yes chair Medad nalibadde muwadde bwa Attorney General kati ono deputy munno dala kale muganange mayanja kusa kankoze yoze mukama yalimanya yamyuka Segona kitegeeza Honorable Segona watali kati ntunulira Alan yajja okutula waawo agolozungu olunje nnyo ntulidde tu quality y'ababiri no munnamateeka badde mpaka palamenti akaseera for so long atokati zaake eyo bamutute walungi eyo gyasaana amwade bisatu minister wa security zaake ne bamuwa okubeera deputy chief whip zaake bamuwa okubeera minister wa presidency senga bamulekedde kimu ekyo kimumala ekiriwa minister wa presidency we kubanga zaake ye theory ye gyamanyi student woli linya ku meza lekana de jangu nga wesabise nga agenda mugundi simanyi munyonyi manya mu kizungirize ebyo byakola ki naye ebintu birina logiki zaake representation ya DNA ya NUP exactly the real DNA ya NUP era bobo yagala kutegera DNA ya NUP yeyo then no lopu senyonyi kakati lopu amanya nesani wakulinya ku meza abaganda bagamba tusimanyi guloyagaliza mukakitawo lutanyoko abale lugero olwo lwali lwaddewo luli lopu abadde ayita meeting ngono kuli anti abattatula mu cabinet anti kakati kabituuke kwaya government tujikole bwe tuti kakati kabituuke alina ogenda otula ne prime minister owange ne chief whip owange ne speaker but discussing agenda kakati awe kandabe era ndoza tuizo okuyingira nga tuyingidde mu kanyomero Uganda wegenda okwetagira deputy lopu oba tugenda okubeera acting lopu era ndaba chief whip ono nabeshe nga yagenda okukola wali nambeshe nalebo nambeshe mulaba yagenda nambeshe abataliyo zaakajje kati zaako omuleso di atulatandike ebintu ebiri okutandika okunyumya logiki tabisobola logical issues ne speaker okisegeera kyendaga kakati awo awenza mukwata bukwasitayi nebiyinza nogaana mpozi ne muganda wange ono namba 6 bali mwezo honorable wange oyo ye kinyambye nnyo kuba ate ye chairman wa landizi wakakiko manya kagundi k'ebyenguudo kakati awo abeera wano awo tujja tambula yes nanga basigadde sibalaba pozi ono minister wa landizi ono obi wange Lutamaguzi kale mukwano gwange na Lutamaguzi kati finance ono simanyi oba honorable Semuju mulungi nnyo bya finance simanyi lwaki tebamutadde eri ne balekaawo Mwanga Kivumbi kojja wange nga yakolawo anyway wabatadde gundi Semuju na FDC Semuju naye era nayo mumanya abadde n'ebizibu bye mpozi wano ne musajja wange omukristu we Kalungu Sewungu oyo ye wamufiitinga bulungi era ebyo abitegeera nono mwanyinaze Betty omanyi ye she's a long time akulidde mu local government so system
agikola ki agimanyi anyway ne Dr. Hildman omanyi waliwo abagenda tusula kunduza abadde balina okufuna ku bifo wano nga naye ategedde nti bagenda bagenda Hildman agenda naye erabika olugendo lwatandise dda waliwo munnabulemezi muno gwe nalabi gwe baasudde anti gundi yayambadde Mama Amelia akomawo amunoonyeeko ani gwe basudde gwe bagamba Nabuke yabadde minister wa education era byonna kyeki munaluweero neruweero yennyini kale mumwanyiraze Nabukenya Brenda naye ekiizo kwa nga kyamuyambye asobole okukosa omanyi waliwo ekintu kati bwotunula education weetaaga effoma teacher nga Sewungu osobola okulizoninga kuba jjukira ono minisita yalina okukola ne minisita ono Mama Janet kati gobobeera oli comparative biki oli jadi nti wae kati kandanireko ebigere ngende wa first lady twogere ku issue ene police jjukira eyo ye issue ye ESIS lwaki abantu bano baleetawo nti minisita bwawulira nti waliwo police ejja mu Kampala are you able to walk in nga tetunagenda naye iri ku fulo kwerekanya ogambe why kintu kino naye mwe government mukikutte mutya nga mubadde ndowooza mukikutte bubi ne tukubaganya ebirowoozo nga nezi committee tezinakola ki kati ogenda otuukayo nga ne boogenda mu committee nga kyali wali nga yoma at least who can give an alternative nga izo ga nedda much as you are saying this nedda netwa ikoze ABCD so nawe nobanga ne kati mama otunula omuntu nogamba what ideas am I going to pick okuva muono kisegede na olaba toyina kakati sawe no minsa wa presidency ndaba minsa wa presidency zake anatula dine minsa wa presidency honorable Babalanda ndikati tute oba minsa wa security anatula dine ne Uncle Jim batese ku nsonga zegwanga siza amanyi hapa tunamuga gendo olinye meza gendo yavume kujali eno kati sache registrature tena bo bukajja kututense kati oyinzo kuva ku mutongo zinganze ze adamu wamba bana Uganda mbagala nayenga we omanye no program je tukomyeko omwaka guno tujja kudda mu mwaka gujja bwera irabe tekisoboka tudda mu mwaka gujja inshallah Wednesday zinaba meka 3 kakati mbasaba muyingiro mwaka bulungi mujaguze naye temujaguza ni musakawo duka kusukka wakawo